Kano ke kamu kali buli bonna. Oluwanyi lubisi luluno. Kano bazo kaleeta ne bakakuula wano ne bakateekaawo. Kati ogenda kunnyonnyola ki ku luno oluwanyi olubisi. Lwaleero n'okuba lwaleero. Luno. Luno. Sirinawo byogenda kungamba kulaga. Enju eyange, mansion yange. Twalekayo distance. Nalekayo distance. Kati luno lukulopye mulweddizeewo nga bwe mulutaddewo. Yes, mulutekewo. Alutaddewo alweteerewo temwebuzaabuza nti singa mulutaddewo anti era tulusanzeewo. Kati laba tuli bwe kiti. Siri mukayana. Leta tutekewo. Bweteekawo oluwanyi. Ekikulu kiri nti joro bamanyi twagula anakuwa era kyenkute. Baba mutema je. Kadiri kode ngido. Usiba isuzo ya bangalo bisigadde. Gamba gata tena. Katwaze to mayinti no ngenda ingita kunju. Mobuze, kujja kubuziza. Sasa kwata polisi basala wewe. Kabisa yenya gajukingira mu kigenjiganye. Yenya ajukujja kujja kongo mazopamba. Aje tukola. Kesho ndo tuguleta kala kifika mu omwaka. Mwiba wali omulabi. Aina ya make nyumba girabi. Aina ne security light. Aina ne toy. Aina ona akayumba k'enkoko. Abayinganda banga abayingidde mu ttaka lyange. Naye nabagambye dde muyingidde. Nedda basebe. Okolanga yingidi okolanga. Agambe da mwatambuziza oluwanyi. Nedda mu ttaka lyange. Olina obukodyo bonna obusobola okulifuula okafula akakadde. Gwe anko soko olindeko okusima oli mu ttaka lyange gwe. Soko olinde essimu. Nalino ate gwe waliwo luli. Olwo oluwanyi terwali awo. Terwali awo. Kyogamba luteebye mu nju ya luteebye mu mansion olowooza kitegeera. Kati n'oluwanyi w'okuba bw'oti luba lutunudde mu mansion. Kyogamba mansion twagizimba mu ttaka. Mbadde neetegereza nange kisanga nyetegeera. Abaana abantu bafunze. Mansion mu kugizimba eno twali twalekayo. Negati oleka measure ekikulu oba omanyi measurement. Kuba ku bya measurement kyogamba wali nazimba mu ttaka lya mulala. Temwalina bipimo. Era tobyenkoba bino bijjeewo bino tebyali na wano. Tebyali wano kyogamba nasooka kwata lukobo luno bw'opima bw'otyo okimanyi nti wano oba otunudde mu nju yange. Mu nnyingi. Nange njirabye tunudde mu nnyongo. Nabayimirizza kati ate embulayo bakwata oyinza okwogera ku kyobayimiriza n'obakwata ne mbakwata. Tozanyira mu ttaka lyange gundi. Ate kati kyogamba mansion nagizimba naawe mansion nagenda nagizimba mu ttaka lya mulala. Ekirala mukunja ogenda funa obuyinja ogenda funa kye bayita obuyinja nga kali no olwedde twajja ne tuzimba okateekawo kasimira n'oyiwawo mukola bwe muti nga nozimba nzimbye singa nali sinnazimba ndowooza mwandiri kyo kiraga mangu dani zinempanyi oli aluseetulo ogenda okudda eno manager tewajja twaleka naye abanga abayingidde n'akati akamu tebina pulani tebina gundi endagaano yayo olabira measurement
No, I understand. Gundi sigenda ate kungamba bikula mpapula nga amaaso galaba. Kati onzize mu byempapula nga amaaso galaba. Twalekayo gundi, twalekayo distance. Netere kyaliwo kati tugendera ddala Anko we baba basobola okukola kino nga nenga nze nalabye oluwanyi nga luli wano babo bali wano we bati nendowooza neŋŋamba kyekyo wekiri neŋŋamba wekyali we twazimba nga jangu olaba akatekano wano wabeera ana wano wano wali mmeka kebera wali aliko olubise nekutagamba lulu omunsawo emabega ye sogenda okwate wali kweri enkondo eri basimbye lukulu luno bakalusimba olungi basimbye lwali bo wetwali tuli mu kuzimba kati byembagambe ebintu byammwe tebigatta akayinja ako anko togenda ngamba nti wakasembawo oluwanyi luno ndulaba lukyalina lubisi gwe nyinyonyole nti ogenda talusimbye ombaddewo nga bakajja naye nga banga lutuula luno lwaliwo luno wetwali wano terwaliwo luno okitegedde ate naawe oli nabo sibadde nawo ze mbadde olwaliwo lwe lumu olwo lwe lumu kano ke kamu kali buli bwonna oluwanyi lubisi luluno kano bayinza okukaleeta ne bakakuula wano ne bakateekaawo kati ogenda kunnyonnyola ki ku luno oluwanyi olubisi lwaleero n'okuba luno sirinaawo byogenda kuŋŋamba kulaga enju eyange mashoni yange twalekayo distance nalekayo distance kati luno lukulopye mulweddizeewo nga we mulutaddewo alutaddewo alweteerewo temwebuzaabuza nti simba mulutaddewo anti era tulusanzeewo bweteekawo oluwanyi anti kakati genda ogambe ate eno ina ebituba byayo gundi byonna buli kimu nkirina naye togenda kuŋŋamba nti geoleete gundi ng'onaalesa oluwanyi n'alusimbawo ng'olulaba naawe lubisi yakitegeeza nekuyanga luno oluwanyi lumazeewo ebbanga bandigambye ntiwaliwo sokwatawo gundi sokopime buli kintu kyonna kyekola kyokka ettaka mulibba misana ng'enseeraba kati si bakujja ate ogenda kulaba nafe nga tukwekedde ate nga muli ku simu olwedde mutandise okuzimba naye nga lwaki mukola ebintu bwe biti abooluganda golaba kiba kijja ekitufu ogenda kitegeera sokolonde tukufaanike tewali kitufu kye ngenda tegeera ng'oleesa oluwanyi olubisi n'olusimba mu mansioni yange bwoti sokoleke masoni agiteredde ddala ku mulyango mansioni ye yalaga kati kitegeeza kyabagamba mbu mansioni erina essengukamu olwanyi olaba lulina kubeera ali akawogo kaliwe kali kamange kibadde bwekiti nze bano we bajjidde era mbadde mmanyi tolina namba yange ya simu gwasindisa emmotoka kati ne mbabuuza muli mu kuzimba nendooza abasumingipulu be wagamba ne baŋŋamba nti bo bali eno kati nkutegedde ekitegezo wadde omanyi bano nze mbasindisa nendowooza oba gwe abasindise bagenda okusima naye buli ekigenda mu maaso ku ttaka nkubira essimu wentuse babuuza muli bamukunja si kyentuuse obabuuzaako kubanga ono abadde takimanyi nakono naye nga bwentuse kyembabuuza muva wamukunja kubanga waleka ogambye njagala okukola kikusimawo kikinya kyakyo swimming pool tiwaleka otugambye kumakya ani gwe nayogedde naye oba jjo sayogeddeko naawe oba ku whatsapp kuba ku whatsapp wansinikira message wangamba nja kujja ku Mande oba ku Lwokubiri kati ono gwe nasinikidde message naŋŋamba ngenda kukola ate nangambye mansioni yange mbwe ebisumuluzo abirese lwaki okola ebintu bwebi kati yiyo engeri gye tuggulawo tugenda yingi tugandisireke tetugikuba twagala yingirako munda tuwumulemu ekyanzimbisa ate ennyumba twazimba yasirina okuyingira kati tebizze kati tugenda tetugikuba tetwona wama olina akasala nina nnyondo tugikube osogimugikuba magireke gena kufa
Chepugate kisobola ezo board za tetugikuba gyono. so anko ndoza kati ekitegedde kyokoze tekiri kati ettaka kitegeeza onayagala ntooleko era ndowooza buli kati kino kigenda bakyakuyiga Olukyamugenda mwengere no futi emu. Tunageno gira mpozi ya mwengere. anti yakulaga n'oluwanya lutaddewo era omuntu alulaba alowooza lwame Ono waliwo yalutadde. anti tunula oluwanyi bakaluteekawo kani for the looking Anti kati mumuli bakozi si ekyo. oluwanyi balutaddewo era omuntu walulaba ayinza okulowooza lupya olulaba Takalita kuno ne ligo kali akati kali akawogo kali akasookera ddala muno. bino byonna bipya Because kano bakakuba nako. bino byonna biraba bipya era sibakujja wano mubajo mumalayo Musingi gwasi. Andika mfubuzi. Oleka futi 2. kati ziriwa zondekedde ekinnya tutandikire ku kino kati ondekedde futi ziriwa Wane wana towera futi 2. ate lwaki ontwala ku mugu wange ekinnya okisimye mu mansioni naawe Omuguwa gwa bloka gulwa. Enkondo y'omuguwa. Njagala oba distance okuva wano paka wano. Bakyenkana futi meka. Oli muzimbi. Ndi muzingi. Ate eno line. Naye yogenda okusema mugona musingi. Kati kankubuuze. Ennyumba bubuga ati ebbuloka eriwa. Bloka liri ino. Ate lwaki wano okoze buti? Olabba osima omusingi, osima omusingi nga mugazi. Osobola kusema kano akati nnyo. Lindako. Kuba bw'oba ogamba. Ebbuloka eririddawa. yeyo gyalinnyeko Ate guno musumaali gwaki? Guno omuti gwaki? Guno mugwa. Agenda kuwetako Gwe gudde eri. Kati bw'opima wano okudda wano zikuwa futi 2. Ze tuba tulekayo emergency. Nina wano kuva wano. Ziba futi 2. Ozirekayo naye ziba za emergency. Ate kankubuuze. Kino guno omusingi oli ku gwanju. Gwanju. Okitegedde? Gwanju. Ne bwe luba lujjinga olutadde wano. Akabalaza kogenda kateekawo. Labayo ziri futi 2 kati bwema nga zimba olubalaza nsobola kuzimba lwa inches 18. Zikwatemu awo buli muna Uganda azirabe nga n'ekigere ku 18 tozitokiteekako. Olaba kati amazzi ogenda ganyo. obadde ogenda kumenyera wano Ne bweba ya box olaba. No kati soboleke kankubuza mukunja naye baleka futi 2 naye nendeka futi 2 nezibira futi 4. Kati kankubulire olaba kino. mufune we muntu sobola oyita ate nyumba zineekisiira Kwata wakabalaza. Kwata akabalaza. Nze njagala jjeko akabalaza kuno ndabe gye kali. Olaba kati Kwata akabalaza kajjeko. Kuba liri kubo side esiwe kino. Nyumba ina Anti kwata akabalaza. olubalaza otulukutte. Kati akabalaza ke kanwa. Kati kankubuuze. Anti kati kankubuuze. Kabala akabalaza ako nga ka step. Ate step enumba nonya yo kyeno. Anti kati oyinza okukalaba nga step. Tegenda tunule. Etunule ate kati entunule no wa ekifo kikire Ojja kumaliriza nga amazzi. olugogo amazzi ogayiwa wano olugogo lwe lukomawo era amazzi ne gayiika kino tunule eri. Kadaba oba muzimbi. Bosi wo muyambe. Omugaye ti kino bwensembereza nnyo. Neighbor kirete enkayana. Wanaenza n'okugira amazzi. Oteke mu floating anti noteke mu byonna ali mu ttaka lyange Labayo poroti zino zaba poroti ntono. Kati eno ubanga nguze inje 20. Ate ntole ku inches nga 3 oba 5 zireke kati enyumba naye agenda lekajjukira muleke baba ingini aba guidinga sometimes osinga mukoza takana kwa ingini naye kati sokoleke like anti kati banze okumaliriza nga bwe ingini wa muti ati ekyo kiba mu buntu nomanya nti kano kawazi kendeka kuba ekikayanya abantu bano bwe buno obuntu kati gwolaga nti ekikomera olaga nti ebloka yeno birigi eri wano kati wano bw'oba olese wano omuntu olubalaza luliriddawa toyinza kunga nti ennyumba ogiwadde kabalaza bwe kati olubazi naye ng'oyinza olutateekako yes kale tolutaddeeko naye ebbaati liri ligenda kuyiwawo kuba ebbaati lwe lubalaza olaba eri ennyumba eyiwayo amazzi ate musajja gwo ya box
Nage jimindo sereka sigera sereka mwamba. Anko obuzibu bwowoza nnyo. Andi asobola okukyuka ensonga lwaki nakubuuzizza lwaki mu mansion yange mutaddemu empanyi kasitoma muyambe Sefe tuzitaddemu. ani azitaddemu ng'ate mwe muzimba nga neeno mulaga mwe mubbi kale oba singa lutaddewo ettaka lyo liyitawo Olugundi lulisaidi. Luliwo olugundi eriwo oberisai. nkubuuza luli oluwanyi olwo mu mansion yange lutaddemu Namwe mulimba. wakati bw'oyogera fuuti ebbiri ndese fuuti bbiri ne fuuti bbiri ogenda kumaliriza okusitula oziteekemu olubalaza Gubale kyenu. Guno gubale kyenu. Sonyo bukitegedde. Guno gubale sesiyawo. kuba kati leka kati kankubuuze kati omaze eno yonna omazeeyo ono bw'ani ayagala ogendako ku nnyumba ye togenda mu byokayana ate okiraba gw'ozimbye wano omazeeyo naye ono ne bw'anaaba akuba pulasita talina wamukubira Abayamba mwenna oba oyagala kukola ku kyolowooza. Kale tuteeseganye. Kale nedda. sitakuteeseganya nga yinginiya togenda mu byokayana Yes, kitegeera. Mwagala nkuume ennyumba njiyise eno baleke. genda mu poloti yammwe nedda va mu kuyingira mu poloti yange ojje kulukuunyamu omuntu mubuulire ennyumba ejja mu poloti nga nayo ntono asobole okusigaza alaawensi nga ne bw'anaaba ayagala kuba pulasita nga tajja wa neiba Ate kati nowe yabadde agamba nti mumale ettaka lyange nabo. era mwe Kati singa abantu ye mentalite yaabwe naye muntu bw'oba ozibye mu mayumba omanya nti bw'omalayo bw'otyo talina wateeka kabalaza talina abali muyamu. wakati omuntu bw'omuzimbira wano bw'afuluma ewuwe bw'ati aba ali wamulala byonna bye mujjonkera ne poloti temugijjonkera. Nedda nze tusobola kusooka ne tuyimiriramu ne musooka nedda gwe kyoba okola olaba nga yinginiya nga yinginiya kyokoze naawe kiraba emirembe giri mu kwerekerayo ani kati ye mukunje alabira ddala ng'omuntu amubye naye kati ate mba mwasobodde oleeta oluwanyi ne mu kati wano tuleseeyo gwe kyokoze eriyo obusukka ku nedda nekirala wano tuleseeyo oluwanyi Waliwo yakoze ate toleseeyo bwe singa oŋŋamba nti ndese fuuti bbiri ne mukunja kimukakatako zire naye kwozirese ng'ogenda ziteekamu olubalaza ne ivu y'ennyumba teziriyo anko okumanya bimugeze katandise n'okwegaana oluwanyi lwe basimbye n'olubalaza kubanza mugambye kati olubalaza lw'enju eno luluwa ono ayina amazzi agava eno toyinza butateeka nnyumba ono bwewavaayo amazzi labayo kuba kati amazzi bwe gava eri noze gwe nga yinginiya njagala okola ekiyamba kiraaya tolina gyokubira na kale kyejagala oleke nga birigi eri eno seeno kati birigi yo yino gwe bw'okwata bw'onaakwata akabalaza tolina gyokubira pulasita byonna byanyonyola bituufu njagala birigi yo ogendamu kuba ng'oyimiridde mu ttaka lyani kati mukunja enju yo yiino ekoma wano tugende mpola enju yo yiino ekoma wano si wogambye era olaga ettaka lyo likoma wano anti tokaye toyogera kaaya nedda toyogera kaaya nedda ate tukwatagane nga gwonziba kino singa obadde ozimba kikomera nkutegeera okomeza wano enjuuyo ettaka lyo likoma aba wano n'omutuuza akugamba ntegedde pulasi togendamu kuba ku nju ng'oyimiridde mu ttaka lyani kyogamba ogenda kweripa ku nju yo gikubeko pulasita wano tewali wama fuuti bbiri fuuti ze bbiri gwe zooyogerako birigi yeeno naye ate ogenda kuzimaliriza oziwa olubalaza era bwe ziba bbiri lwaki empanyi mwazikyusizza ogenda kumaliriza oziwa olubalaza kuba birigi yiino mujamuziba guno omusingi ekyo singa mwakikoze dda ne mutadde namukayala empanyi lwaki zatambudde ate kati onziza mu kusoma nga ndaba amaaso galaba ate ontwale mu kuleeta ebipimo nsome wakutte empanyi zatambudde ate oŋŋambe leeta ebipimo wensanga empanyi ezitambudde tosooka kuntuma bipimo tusooke tutereeza empanyi ezatambudde
Empanyi zitandise funa ebigere. Mbisi enkalu zabadde mu kibuga. Okitegeera. Kundi oli mu ttaka lyange gwe lyotwala. Byonna byenkubuuza njogeze mbyokomeza kuno okwekomera ddala. Ogenda kuba plasita ng'oli mu ttaka lyange. Oli mu kuzimba wano mugambe. Ogagiteeka mu poloti yo n'omusajja. Sooka yambuke eri mu bbanga. Oyo mugambe tona musajja ebintu babitali munye empaka kati basindika bajjolo bajje babisolovinge. Leko mutujjewo ekyo kiruso bakateekawo. Bajje babisolovinge wano. Why? Bagambe bajje ne plan ya gundi ya Empanyi zammwe gundi yettaka naye kati bapimire kimo tubakiriza. Wegenda bugambe busenga mugambe tebuyizemu nkayana. Bw'abano be batumye okuzimba bana